نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله معز من عطاه ومذل من عصاه وخالف أمراه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، فأوصيكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عتين رزق الله سبحانه وتعالى ببيرنا، ويو الله سبحانه وتعالى نينمتينو agatali mu bukendeevu era agatalibeera mu bukendeevu. Yayabukana Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo byonna Allah bye yatonda. Yalina ebitende eby'obujjuvu, yalina Allah subhanahu wa ta'ala amannya amalungi. Biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ebirungi byonna eby'edduniya n'ebirungi byonna ebyakhira biri mu mikono gye. Mudabbirul amr, yasalawo buli mbeera yonna okubeerawo nga bw'aba yagadde. Allah subhanahu wa ta'ala eyateeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekinene alibeera akituukirizza. Ekyokumusinza mu butuufu bw'okubeera nga amusinza agenda kufuna saadateyi dunya wal akhirah, obulamu bw'ensi eno obulungi n'obulamu bw'ensi obwakhira agenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bumuwa. Man amila salihan min dhakarin aw untha, yenna akola ebirungi, kabeere musajja kabeere mukyala, wa huwa mu'min, naye nga akakasa nti Allah yasinzibwa, wa huwa mu'min, nga ddala musiraamu ddala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala: falanahiyannahu hayatan tayyiba. Oyo gwe tugenda okuwa obulamu obulungi. Walanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun. Ate ku akhira tumusasule empeera ennene y'okumuyingiza ejjana. Baganda bange abasiraamu, nkakasa nti asinzibwa bw'atyo mu butuufu ye Allah yekka. Teri asaana kusinzibwa mu butuufu ataliyo yekka Allah. Yeeyawudde ku buli kyonna kye yatonda, ne yeesigaliza ebitonde bye ebyo byonna nga Allah yabifuga. Nsaba okusaasira n'emirembe ebidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi w'omulembe guno ataalekayo kantu konna okuggyako nga yakatubuulirira. Ne bwe gulikyuka omulembe mu nkyuka yonna, teriyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyatatunyonyola. Ekirungi ekitulagirira kuliba kuzikirirako, kuliba bubi bwa mwoyo gwo, naye teriyo kalungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam illa wakad dallana alaihi,
buli kyonna ekituwonya embeera yonna ey'obuzibu etweraliikiriza nabbi yabinnyonnyola. Ebibi n'abitutangira. Buli babwoyo bwa myoyo gyaffe, buli babuteesaasira, buli beera butategeera mutonzi akuwadde obulamu buno obw'ensi, bw'oteekeddwa okukoleramu obulamu obw'ebbeeyi obutagenda kusaanawo obulamu obwakhira ng'okolerera mu bulamu buno obw'ensi. Asaana afaanana bw'atyo ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'ayogerwako n'asaalirwa. Tusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde gy'ali. Baganda bange mbakubiriza okutya Allah, mbakubiriza okwegendereza obusungu bwa Allah, mbakubiriza buli omu okwesaasira n'okusaasira omwoyo gwe ennyo olunaku lwe gugenda okugalamizibwa wansi mu ntaana. Lumirirwa omwoyo gwo. Fa inna ajsaman ala nnaari la taqwa. Muganda wange omusiraamu, teri alina mubiri, teri alina structure ya mubiri nga gugenda kusobola okugumiikiriza omuliro gwa Allah. Beera wa kisa eri omwoyo gwo. Lumirira nnyo omwoyo gwo ligenda okuyingizibwa mu kaburi. Lumirirwa nnyo omwoyo gwo lwogenda okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluna bayna yadayi llahi mawqufin. Teriyo mufu atagenda kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amubuuze, amunnyonnyole, asasule abalungi ebyo bye baakola, asasule abakyamu ebyo bye baakola. Wama rabbuka bidhallaami lil abid. Tagenda kulyaza amaanyi Allah kitonde kyonna. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Baganda bange empeera y'obulungi ihsan. Allah era asasula birungi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kutuba eno ey'ekitiibwa. Ffenna Allah bw'aba atukuŋŋaanya mu jjanaaye firdawsi, tumulabeko olulaba lwagenda okulabibwako eri abo bokka abaakola emirimu emirungi. Baganda bange abasiraamu, lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitan. Teriyo kisigadde mu nsi okuggyako ebigezo n'okugezesebwa. Hadha huwa khutbatuna al-yawm. Yagamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ya Muawiya radiyallahu anhu, yagamba nti lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitan. Teriyo kisigadde mu duniya paka Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okuzingako ensi eno, illa bala'un, wabula ebigezo, wa fitan, ebigenda okujja. Olwaleero buli omu alaba embeera eri mu nsi. Olwaleero buli omu atunuulira embeera gye tulimu. Naye yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa min ad-dunya, teri kisigadde mu nsi, illa bala'un wa fitan, okujjako ebigezo, emitawaana, ebizibu. Olwaleero ki kyotalaba ekigenda mu maaso mu nsi? Kyava nnyonnyola w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi omu naga nti wala tazaalu min ad-dunya, teriyo kigenda kusigala mu duniya muno olwaleero, illa sharrun, okujjako ebibi byokka. Sharrul khalq, abantu abakyamu ababi abasigadde mu duniya, kubanga Allah ajjawo abalongoofu. Fayabqa huthalata min annas, ne wasigala ebirerya eby'abantu. Allah kwakirisiza, Allah n'atubonereza, n'atuleetera embeera eno olwaleero gye mulaba etweraliikiriza, gye tutamanyi egenda kuggweerawa. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba lam yabqa min ad-dunya, teriyo kisigadde mu duniya illa bala,
kujjako ebigezo bino wali bitulaba. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala naga nti dhahara al-fasad fil barri wal bahr, bweyolesa obwononefu ku lukalu ne ku nnyanja, bima kasabat aidi nnas, ekireesa obwo obwononefu olwaleero bwe mulaba Allah n'atukabya ku maziga, mikono gyaffe bye tukola, byokola bye bika by'abantu, byenkola bye bika by'abantu. Lam yabqa min ad-dunya, teweerabira nti ekisigadde mu nsi bikyamu byereeta. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalabula abantu ba ummeeno n'alamula abantu b'omulembe guno obutasaatuukira mu mazambi. Amazambi gaffe ge galeese embeera eno eri mu nsi, okukaaba nga Allah baga nti dhahara al-fasad fil barri wal bahr, ne bima kasabat aidi nnas, emikono gyaffe gye tukola. Abasuubuzi mwemanyi, vulugu ali mu busuubuzi, bye bireese ensi okukaaba n'ebizibu. Abalyazaamaanya mwemanyi, obulyazaamaanya bwe butuleetedde embeera eno olwaleero gye tulimu. Abenzi mwemanyi, obwenzi bwe buleese embeera eno okukaaba. Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas. Riba we yayitirira mu bantu, abantu ne balya riba nga tebeesiseemu, ne bawangaaza obulamu bwabwe ku riba. Allah n'akwata ensi, ffenna tuli fi asaabi ar-rahman, mu ngalo za Allah bw'ati, ensi Allah agikutte bw'ati. Bino olwaleero bye tulaba abantu be bakaaba, ensi nga mugiraba olwaleero yeeyongera okufuukuuka. Fasaduna wa fasadu zaman wa fasadu al-khalq, obwononefu bwaffe abantu, obwononefu obuli ku mulembe guno. Olwaleero mutunulire ebitonde ebikyala abazze okusaala ejjuma ne muzikiti gwammwe guno gwennyini abazze okusaaliramu, engeri gye beetonyemu, engeri gye beebyuddemu, batadde ebyerusa ku mimwa, ne bambala shariya ezibakoze obubina, bazze kuyimirizawo ejjuma. Hadha huwa fasadu zamani. Wala tabarrajuna katabarruj al-jahiliyyah al-ula. Yabagamba Allah tebagezangako ne beejajaamya ng'okwejajaamya kwabo abaaliwo. Bwe baba nga olwaleero abazze bambadde obukaaya, beekozeeko ne beetona, ne beebyula, ne beeteeka lipstick ku mimwa, ne bakola ebisige, ne basiba obubina, be bazze mu jjuma. Olwaleero tunuulira ennyambala y'abavubuka, obuwale bwe mwambala, obubalaga n'ebitundu byammwe sayizi ey'ebyama, oli n'atambula. Lwaki Allah taatubonereze? Lwaki Allah taatubonereze? Lwaki Allah taleeta omusana guno olwaleero gumulaba ogutta abantu? Ensi ezimu olwaleero ezimu zaggaddewo olw'ebbugumu. Abantu bafudde Pakistan olw'ebbugumu. Abakulembeze b'Obusiraamu tuzuukuke, abakulembeze b'Obusiraamu bazuukuke, bazze abantu okudda eri Allah. Yali enkola ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Embeera eno nga bweyitirira nga Nabbi akoola Abasiraamu bajje basaale salatul istisqa, okwegayirira ku Allah essola y'okutonnyesebwa kw'enkuba. Naye si be baliko, bali ku birala byabwe ebyonywereza mu buyinza, ebyo babibeerako nnyo. Naye yagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, muganda wange Omusiraamu, nti lam yabqa min ad-dunya, teriyo kitusigazza mu nsi illa balaagun wa fitna. Kisigadde mu nsi Allah kutugezesa n'ebigezo ebiyitirivu. Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, walanudhikannahum min al-adhabi al-adna duna al-adhabi al-akbar. Ngenda kubakongya ku bibonereza ebitonotono ebya wansi, duna al-adhabi al-akbar, ebitali biri ebinene.
la'allahum yarji'un. Oboli abo bagenda kudda eri Allah. Bino olwaleero bye mulaba ebikyajja bikyali bitono. Allah agenda tukombya ku bibonerezo ebitonotono naye nga tulaba binene. Abantu baffe enjala, abantu baffe omusana, abantu baffe bugum, abali mbwenzi bali mbwenzi, roji zifuuse rozi ziri bize ku bafumbo n'abaana b'amasomero. Olw'omusiraamu mba munyumiza khutuba ewedde. Ye yapangisa n'ennyumba namba agisasulira buli mwezi, atwalawo buli kitonde kyonna ekikyala, buli mwezi asasula. Abaana b'abantu, bakyala b'abantu, ate nga mulwadde, naye afaayo nnyo okulaba nga buli mwezi asasula. Zaka ebalemye musasula loogi, saddaaka zibalemye muli mu kusasula loogi. Lam yabuka min ad-dunya, bye tusigazza mu nsi bikyamu, kugezesebwa. Ab'emitima emibi, mutunulire emitima emibi egiri mu bantu. Sharrul khalq, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba qiyama ng'eneetera okutuuka, Allah agenda kulekawo ebitonde sharrul khalq nga bye bisinga obubi mu bantu. Tunuulire olwaleero abali azaamaanyizza abantu, abajjudde emitima emibi egirimu ekko, abassa abantu babasse, abonya abantu bababonyaabonya. Bano abakka CCA naboogerako wiiki ewedde, engeri gye batulugunyaamu abantu abanoonya riziki ku makubo, abataddewo obudeeyo bw'emitwalo 15 nga yikapitu, be bakwata ne babasiba ne babalesa abaana ne babasuza mu makomera. Aina al-insaniya, obuntu bulamu bwe bwatuggwamu mu nsi, ne tusigaza ebirerya mu bantu, ne tusigalaza obuli azaamaanya mu bitongole byonna ebyenjawulo. Allah n'atukwatako ku mazambi gaffe ago ge tweyolesezza. Allah gaga nti dhahara al-fasadi fi al-barri wal-bahr, bweyolesa obwonoonefu obwaffe abaliwo nga buli ku lukalu ne ku nnyanja, bima kasabat aidi nnas, naye nga kiva ku ebyo bye tukola ffe kennyini. Baganda baffe tudde eri Allah. Embeera eno olwaleero gye tulimu ekaabya abantu. Weesiimye nnyo ggwe alaba ng'ofuna emitwalo 2, waliyo saasirayo. Beera wa kisa, waliyo omuntu atasobola kufuna mutwalo. Otunulire embeera olwaleero gy'awangaaliramu embeera ey'obuzibu, nga n'abamu bagwa wansi olw'enjala, awo ne batafuna kyakulya. Lwaki Allah aleese embeera eyo? Bisababi dhunubina, amazambi gaffe olwaleero ge tukola, obwononefu olwaleero obutulimu, emitima emikyamu effutwa enge eri mu bantu. Baganda bange, tuve ku mazambi. Bwe tuba twagala Allah ajjewo embeera eno olwaleero gye mulaba mu nsi, olwaleero gye mukaaba obwavu bufuuse obwavu, ebintu birinnye biri waggulu, amafuta geekanamye gali waggulu. Fasaduna wa dhunubina wa sayyiatina, teriyo kirala muganda wange omusiraamu. Bwonoonefu bwaffe bwe tuliko, omulembe gwe tuliko gwa bigezo, gwa bwonoonefu. Amazambi gaffe agago n'agange, obwonoonefu bwaffe bwe butadde abantu mu mbeera eno ey'obuyinike. Riba afuuse riba. Baganda bange abasiraamu, tudde eri Allah. Baganda bange abasiraamu, twesaasire tudde eri Allah. Allah teyali yesizza bw'ati kasana nekekamuula enkuba n'egaana, abantu ne baffe bugum. Bungereza yasibyewo ebitongole ebimu lwa bugum. Bwe binatuuka ku ffe abalina n'emizikiti nga mabaati, mulowooza tugenda kufaanana tutya? Waliwo abantu abali mu mayumba wano bannayuganda nga tebasobola na kuteeka faani mu nnyumba, senga ebbugu mulinaayitira, mulowooza ki? Bane tudde eri Allah. Abakulembeze ab'obusiraamu beegayiridde ku lwa Allah.
mukubiriza abantu mukola abantu bajje basale salatu istisqa okwegayirira ku Allah neewunya abakulembeze b'obusiraamu babeera basale mukukuŋŋaanya abasiraamu mukusoma edduwa ezikolimira bannaabwe wallahi ne batabeera basaali kubiruma abasiraamu ne batabeera basaali kubituza eri Allah naye nga edduwa ezikolimira ebiwayi n'ebiwayi baziteekamu amaanyi ne bakoola abasiraamu tugenda kusaalira gindi kukolimira gundi kukolimira mukulembeze gindi embeera eno temugiraba bino biri mu mikono gyammwe tetwagala kufuuka bafawudaawiyin ffe tetulina kyetuli wabula ogwaffe gwakuluŋŋamya naye muzza abasiraamu eri Allah mulangirire abasiraamu basaale salatu listisqa bave mu mazambi begayirire Allah muve mu bulyaza amaanyi atudde eri Allah mukole ebyo ebigenda okugasa eri umma ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون فأوصيكم بتقوى الله. وقال بقى بالسلام وبكون أن يمخطبين يجتيبوا nziramu okubakuutira okutya Allah n'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala buli kiseera kulayirira Allah embeera eno olwaleero gye tulimu ekaabya amaziga yennyamiza buli mukkiriza yenna mwe tuli kusaatuukira kwaffe mu mazambi kyekitadde ensi eno ku bunkenke. Abantu abayitiriza obubi n'obukyamu Allah era abawa abakulembeze bebenkana n'ab'emitima bwe tunaaba tulongoosezza ne tudda eri Allah ajja tuwa abakulembeze abakwatagana n'obukkiriza bwaffe. Tudda eri Allah twenenye okudda eri Allah buli kiseera tuve mu mazambi twegayirire Allah subhanahu wa ta'ala Allah tusonyiwe tukomye bukomya kwogera bigambo ku nnimi tebigenda kutuyamba. Ekigenda okutuyamba ye buli muntu yenna okwekyekinga mu tayimu eno gye tulimu. Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, obwonefu bweyolese ku lukalu ne ku nnyanja. Mutunulira amazambi abantu olwaleero ge bakola, obwenzi buli open, babuweerako n'abakyala abeerenga ne babawa license ne babatongoza ebifo we bateekeddwa okubeera, n'osanga bambi abatamanyi nabo ne bagenda ne balamuza ne bagula abantu abo. Allah abeere ku arushi ye asanyukire ebyo bye tukola. Mutunulire olwaleero obubbi bwennyini obuli mu basuubuzi. Olwaleero wano muli mu bizimbe bya kusuubuza bantu. Mutunulire obubbi bwe mubbiramu abantu, minzaani ezitawera, mulayira temubifunako ssente ate nga mubifunako ssente, mubba abantu, museera abantu, buli omu gyajjira gye mumukwatira. Lwaki Allah taatukaabye? Riba abalemeseza n'okuwa zaka riba. Oli ali mu dduuka lyonna libooze naye riba. Lwaki Allah taatukaabye? Mulina abakyala abamu si basiraamu. Lwaki Allah taatukaabye?
ظهر الفساد في البر والبحر obulyaza amaanyi obuli mu bantu muzzeeyo hukuuki z'abantu buli omu azzeeyo hukuuku z'abantu obwononefu bweyolese ku lukalu ne ku nnyanja tunuulire essimu yo gy'olina erimu obuseebu simu zokka ze mulina buseebu oli agamba essimu ejjudde momule ejjudde ki ejjudde ennyimba ejjudde pornography bifaananyi bya buseebu simu yesaasaanya ki whatsapp groups mulimu zirimu ki ظهر الفساد في البر والبحر ensi eno okukaaba amaziga olwaleero ge tulimu bwononefu olwaleero abantu bwe balimu mu buli mbeera yonna obulyaza amaanyi olwaleero abantu bwe boolesezza obukyamu Allah n'atuwa abakulembeze bamusibira mu ggwa abatakyalina kiseeri bantu be bafuga bwononefu bwaffe emitima gyaffe mibi bwe gyamala okukakanyala ne gikaluba Allah n'aleeta abantu abo abenkana n'emitima gyaffe baganda bange tudde eri Allah omusana guno olwaleero gwe mulaba okwaka kwagwo ne guteeka ensi ku bunkenke mazambi gaffe na bwononefu tudde eri Allah baganda bange abasiraamu twenenye tudde eri Allah abakyala mwenenye mudde eri Allah abalina ebikyamu mu masimu mubijjemu mudde eri Allah Allah agenda kukubuuza ku ssimu Allah atwanguyiriza ensi n'atusembereza ensi n'atugondeza edduniya ate mmwe mu kifo ky'okwebaza Allah ekyengero ekyo Allah kye yatuwa abantu ne bakikozesa bubi mu kusaasaanya obwononefu tunire abaana abawala engeri gye beerengamu ku mitimbagano gyonna egya social media wina eyita Khadija Sumaya yeetimbye ali bukunya yeekubye ekifaananyi ali bukunya ayoleseza hips zonna zimwetimbye bwe ziti lwaki Allah taatubonereze ku bikolwa ebyo ebikyamu baganda bange tudde eri Allah twenenye tudde eri Allah mu kaseera kano njagala okufundikira kutuba yange eno nga mbalamira n'ebintu bitaano tubikole nnyo naddala mu kaseera kano okudda eri Allah Allah atuggirewo embeera eno gye tulimu wa illa tugenda kukaaba amaziga buli kanaku buli mwaka nga tukaaba kubanga yagamba owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti lam yabuqa min ad-dunya teriyo kisigadde mu duniya illa bala'un wa fitan bigezo bibi Allah asigazaamu ebitonde ebikyamu abantu ababi abagenda okwolesa obwononefu naye twesibe ku bintu bitaano mu kaseera ddala kano ke tulimu buli omu kaalabanga ddala mu butuufu embeera ekaayi kisookera ddala attawbatu ila Allah baganda bange twenenye okudda eri Allah Allah asonyiwa amazambi olaba n'amazambi amanene Allah ge yayogerako amanene agajjuddemu fawahish ebikolwa ebibi ebyobuwemu Allah agasonyiwa walladhina la yad'uuna ma'a Allahi ilahan akhar abo abatasaba Allah nga basaba birala abo abasinza Allah ne batamusinzirako katonda mulala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلو زامب الدني إلو كنا الشرك niwolera abasiraamu muli mu maduuka mweke nnyini abasuubuzi abataddeirizi mu maduuka abalina ebibbo mu maduuka abalina ebibbo mu mayumba ne Allah yagamba nti walladhina la yad'uuna ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqq eryo zambi ne batatta ne batayiwa misaayi gy'abantu tunulira olwaleero ensi eno ejjudde emisaayi gy'abantu abantu nga musaabadde emisaayi gy'abantu ku mikono nga mussa abantu be mussa tekimala nga mussa abantu walladhina la yaqtuluuna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqq tebatta naye abantu bassa abantu bayiye emisaayi gy'abantu wallahi mu byobuusabanga nnyo Allah bwe butatuuka eri Allah
ng'emikono gyo gisaabanya omusaayi gw'abantu. Ne Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa wala yazinuun, ne batenda ne batakola bwenzi, ne batakola bwenzi. Abo Allah bwe yali amaliriza yagamba nti abo bagenda kuyingira omuliro. Wala yazinuun waman yafalu dhalik, anakola ebyo ebisatu n'atabyenenya ebyo Allah byeyita fawahish, bikolwa bibi, mazambi manene. Olwaleero ge gasinze n'okuteeka ensi eno ku bunkenke. Shiriki, okutta abantu, bantu bassa abantu, mussa abantu. N'ayogera Allah ku zambi erokusatu n'agamba obwezi, bwezi butusumbuwa. Wala yazinuun waman yafalu dhalika yalka athama, Allah yagamba nti anakola ebyo yalka athama, agenda kuyingira omuliro jahannam, lusenyo luyitibwa athama mu jahannam. Naye Allah yagamba nti illa man taaba wa amana wa amila salihan, kujja kanenenya. Baganda bange kyembakubiriza twenenye, muve mu kwogera obwogezi ebigambo, twenenye ffenna okudda eri Allah. Kiseera kino tuyitirize nnyo ffenna okukola tawuba, tudde eri Allah. Bwe tunadda eri Allah ne twenenya, Allah agenda kukyusa embeera, atukyusiza embeera ennungi. Wenenye nenenye. Musiraamu weemanyi, hajjatu weemanyi, balil insanu ala nafsihi basira, buli omu yeemanyi. Weekube mutooki, weekube mutooki mu byotunda, mu byosuubuza, mu bwoyendako, mu vulugu gwokola, mu bulyazaamaanyi obukujjudde, riba, looni ezikuli wano, obulagu. Balil insanu ala nafsihi basira, byotulidde mu wallet, balil insanu ala nafsihi basira, bewakendako, balil insanu ala nafsihi basira, buli omu yeemanyi. Twenenye tudde eri Allah. Ekyokubiri mu kiseera kino, al-iltijaa'u ila Allahi biddu'a, tudde nnyo eri Allah biddu'a, n'okusaba Allah. Baganda bange ekitala kyonna eky'omunafu, tuli banafu, atuyinza ye Allah, tuli banafu, tetulina kye tusobola kukola mu mbeera eno yonna gye tulimu, tuli banafu. Illa altija'u ila Allah biddu'a, okujjako okusaba Allah. Musabe nnyo Allah. Yagamba wekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wala yughayyiru alqadaru illa Allah wala yughayyiru alqadaru illa addu'a, teriyo kikyusa kadari okujjako okusaba Allah. Embeera eno ekisobola okugijjawo okudda eri Allah nakumusaba, mwolekere eri Allah nga mumusaba yekka. Lahu al-asma'ul husna, yalina Allah yekka amannya amalungi, faduuhu biha, mumusabise nago Allah. Muve mu kusaba lubaale, muve mu kulaajanira lubaale. Olwo n'abasiraamu abamu be nawulidde mu WhatsApp group abagamba embeera eno ekigireese okuba ey'obuzibu, Kabaka kugaana kujjanjabibwa. Tukyali bubi. Bwe baba nga bali abalina endowooza bw'ekyo nti ekitadde ensi eno ku bunkenke, Kabaka kugaana kujjanjabibwa, muddeeyo muzze tawhiidi yammwe obujja, muddeeyo muzze tawhiidi obujja. Ensi yonna si Uganda, ensi yonna eri ku bunkenke, so si Kabaka kugaana kujjanjabibwa. Abakyalina ekyo mu ndowooza, tugenda kuzikirira nga tuzikirira mu bubuze. Dalalun mubin, nga ma'awaakumun nar wa buddiru jahannam. Baganda bange okudda eri Allah n'edduwa. Ekitadde ensi ku bunkenke Allah, mazambi, si kugaanibwa kwa kujjanjabibwa kwa Kabaka. Muntu alwala ng'abantu balwala, afa ng'abantu abalala bagenda okufa, era ajja kufa. Baganda bange tudde eri Allah na dua. Wala yughayyaru alqadaru illa dua, teriyo kisuusa kadari okujjako okusaba Allah. Musabe nnyo Allah.
muve mukwogera ebigambo nobeera ku maduuka ne mwesooza ne mwebaka ku maduuka ku kawunta bwe mwesooza aina dua osabye otya Allah tulajanire ffenna okudda eri Allah tuzukkeko ekiro twegayirire omutonzi Allah embeera eno Allah yagirina yalina ebiseera egenda kuggwawo ddi yamanyi Allah ate Allah akyaleeta kino olwaliro kye tuliko kikyali kituuza naye dua Allah agenda tuyisa atya mu mbeera eno baganda bange mutuule musabe buli omu asabe mu maka ge buli omu asabe waali ku mulimu gwe twegayirire Allah subhanahu wa ta'ala wa illa bwe tunaaba tetusabe Allah subhanahu wa ta'ala kudda eri Allah ne musaba lubaale ne mulowolereza mu birala ne mugenda mu malaalo ne mweyambula Allah tagenda kukyusa mbeera eno bwe mulaba mutegedde yatonde nannyini nsi omutonzi ne tumuwanikira emikono diggwe musiraamu lwewali owaniseeko emikono gyo n'owanika booti n'ofunye ebibatu byo ng'okaabira Allah ku mazambi go akusonyiwe agamu amazambi mwagaleka bulesi ne mugavaako olw'okukula kwammwe naye nga temugenda enyanga eri Allah beera wa kisa weesaasire wanikako emikono okaabeko ku lwa Allah ojjukire amazambi go sammi dunubuka bagambizigo amazambi go googere amazambi ogamanyi yogere eri Allah banaye tudde eri Allah ekyokusatu kathiratu ssola okuyitiriza ennyo okusaala tusaale nnyo essola ez'obwetteeka fil masajid waliyo n'abantu abali mu situation eno abantu gye mulabanga essola zibalemye ng'essola za matobotobo mujja mu jjuma era mbuuza wano imaamu nengeno jjuma kikaaki abantu mutandika 65 imaamu yuntadharu wala yantadhiru imaamu gwe balindirira so si alinda abazija okusaala musaale buli omu yeekubiriza essola mu mizikiti musaale sunna mu mayumba gammwe sallu fi buyutikum musaalire mu mayumba gammwe essola eza sunna ez'ekiro kabuliya za fajiri musaale duha musaale witiri nga temunnaba kwebaka wastainu bisabri wassola mweyambise essola ekyokuna kyekiri mu ayomu assabru okuba bugumiikiriza tubeere bagumiikiriza ebigambo tebirina kyebitiisatiisa Allah okwettako tekulina kyekitiisatiisa Allah sabru kibuuzo kyenjagala okukubuuza bw'otagumiikiriza ogenda kukola ki sangayo abantu ababeera mu mbeera embi neyeekumako petroli ensi neevaawo oli neyetta neyeteekamu omuguwa Allah n'atya nnyo baganda bange tubeere bagumiikiriza Allah yalayira omulembe gwe guno ne Allah okumanya Allah ebigambo bye bikulu Allah yagaa nti wal asri innal insana lafi khusr yayidde omulembe omuntu ali mu kufaafaaganirwa gwe guno tukyafaafaaganirwa bikyajja wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bilhaq watawasaw bis-sabr baganda bange kuba bagumiikiriza Imaamu Shaafi yagaa senga Allah teyassaayo ssuula ndala yonna mu Qur'an nasse essuula eyo yokka yali badde emalira abantu baganda bange kuba bagumiikiriza bagumiikirize temwetta temweteekamu miguwa temunywa butwa temusenguka ku bantu bammwe wastainu bisabri wassala kubeera bagumiikiriza ogumiikiriza tebuliiko kiseera mulimu abatera okubuuza naga tunagumiikiriza paka ddi Allah yagamba kugumiikiriza alina nno Allah be yagezesa ebisinga ku byaffe ebyaffe bitono kubanga okumanya ebyaffe bitono ebigezo bisinziira ku bantu ku bukkiriza bwabwe obukkiriza obwaffe butono era Allah atuleetera ebitono niyo olina alabanga ekinene n'akigejjesa osanga omusiraamu ng'atudde ku masigidi
akaaba emirembe gimuweddeko n'omubuuza kiki muganda wange omusiraamu n'agamba nti Allahu akbar sheekhe sirabanga ku kigezo Allah ngezesezza engatto zange bazibbye la hawla wala quwwata illa billah laba ebigezo by'abantu b'omulembe guno kubabbako ngatto ekyo kanatambula nga akolimira buli musaaze Allah ngezesezza bazibyeko akagaali bakugezese nga nabbi Ayubu eyalwalira emyaka 17 ng'ali wansi bakugezese nga nabbi Musa eyabonaabona mu duniya n'atambula olugendo nga tamanyi ne gy'alaga omwina gye musula mbeewuunya okubanga temulina bugumiikiriza nga ate temusaala oli n'azimba ennyumba matiribona ekitali kibi n'ateekamu n'omuzikiti naye nga tasaalira mu salatu layli n'osanga akakyala akanaku akasajja akanaku akasula mu muzigo singolumu nga kajjayo n'ebbaafu ekiro mukakola susu ate ne kafunira mu buzu ne kagenda ne kasaala n'osanga abagagga abasuubuzi abasula obulungi abalina n'emizikiti mu nnyumba nga temuli sola ya kiro nabadde mpa ekyokulabirako ekyahamu asula ku nnyumba eri ku mazzi eriko buli kimu n'ekisaawe kuli ebidiba awali simanyi puulu simanyi bazanyira tebo obakubira n'omupiira naye oyinza okumusanga nga mu sola ye temuli kiyamu layli nga temuli na Qur'an muli ku kimmwe Allah n'abawa n'atugondeza bw'atyo baganda bange sola baganda bange obugumiikiriza ebigezo bino bye mulaba bitono ku byabo Allah bye yagezesa bakugezesa nga nabbi Ibrahim bakugezesa nga nabbi yatuukako ne mu kiseera nga tebalina kibalya ne basiba basahaba amayinja ku mbuto zaabwe lishiddati ljui olw'obuyitirivu bw'enjala ne babasibira fi shu'abi Abi Talib nga tebalina kye babawa ne bali ebikoola omuli ekyenkya ne mutuuka mu kibuga ne mutumya akatogo ne mutumya obuugi ne mulya lanchi evening ne munywa tea ne munywa obuugi nga munnyuka ne munywa ekigere ky'ente ne mukiwuuta ne muddayo eka ne muzuuka n'ekiro ku 9 ne musaba fulasika z'emmere muli mbizibu mukaaba mukaabenga bali Allah be yateekawo mu duniya muno abaalina embeera eyali enzibu ekisembayo ekyokutaano kyeteekeddwa okukola ennyo mu kiseera kino dhikirillah baganda bange kuyitiriza kutendereza Allah fadhkuruni adhkurkum Allah yagamba nti munjogereko mbogereko mmwe buli oyagala Allah okwogerako mwogereko Allah n'agamba Allah nti ala bidhikirillah okumutendereza Allah okumwogerako tatumainu lqulub Allah anyweza emitima negitajenjebuka negitagwamu ssuubi baganda bange temuggwamu ssuubi Allahu ma'ana Allah ali wamu naffe mudabbiru l-amr byonna yabirina Allah ebyensi temuggwamu ssuubi wala tayasu min rawhillah toggwamu nakusuubira kwa Allah Allah gyali la yanam teyebako oyo Allah tasimagira Allah embeera Allah agimanyi mutegeeze embeera wenenye ebyonoono byo ebyonoono ebyange n'ebibyo bibiresa embeera eno buli kintu kino buli omu akirinamu omukono nabbi bwe yayogera ku bantu n'agamba nti ebintu 5 bwe biribeerawo Allah agenda kuleeta embeera enzibu mwebyo byeyogera ebina njagala okisembyayo kino kubanga abasinga wano muli basuubuzi n'agamba nti wama manaa qaumun zaka tebasobola kumma abantu zaka tebabeera nga tebagiwa illa muni'u min alqatar Allah abamma enkuba n'aleeta endwadde ezitalina ddagala buli yenna atawa zaka ekintu kino kirinamu omukono buli yenna atawa zaka embeera eno ogirinamu omukono muwe zaka nabbi n'atuuka n'okuga nti lawla albahaim tebiba kuba bisolo ebifa
olw'omuddo okubanga teguliwo enkuba tetonya walawula ruka n'abasajja abakadde abakwata ku mavivi ne beegayirira Allah teyalitonyesezza nkuba wabula agisiba olw'obujeemu bw'abantu abo abatawa zaka. Essente ze mulina si zammwe, muli bakozi baazo, Allah azibaleetera buleetezi. Wa fi amwalikum, mu maali eyo gye mulina haqqu lissaa'il wal mahrum, mulimu omuteeka gw'abantu abo abakaaba. Olwaleero abantu bayitiriza nnyo nga nina zaka nagigabidde famire. Olwo famire ezitalina bambi bawaamu zaka, abantu abo banaasigala ku ki? Gabirako abafamire yo kale, muteeke ne mu bantu abeetaavu, abanaku abo abajja okusabira bagende nti Allah musiime, Allah mugaggawaza. Naye abatawa zaka, abasuubuzi abali wano nga muteekeddwa okuwa zaka, nga temuwa zaka omukono gwammwe munene mu mbeera eno gye tulimu. Abenzi abali wano mukono gwammwe munene mu mbeera eno gye tulimu. Abalya riba embeera yammwe nnene, omukono gwammwe munene mu mbeera eno gye tulimu. Abali mu shiriki, abalina ebyawunga, abalina irizi, abalina woleti omujjudde buli kafunkunaali, abakyagenda mu byalo ne mwetooloola entaana ne mweyambula, ne musaba abafu, ne mwegayirira bajjajjammwe. Mulina omukono munene nnyo mu mbeera eno allati gye tulaba nga fil haqiqa min aswa'i lhaal. Gambeera nkyalo. Aqulu qawli hadha, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an arba'ati al-khulafa al-mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i as-sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izza al-islam. Naba eske muzlimu dawa mubasupportinge, musupportinge program eza dawa, mubagulire data, mubayambeko baganda baffe bano aba SK mu kubagulira kamera basobole okukwata obulungi emisomo gino egy'obusiraamu gye bagase. Famire yo gwe musobola otuula ne mukyalawo n'abaana bo boolina ne mugaa katugule kamera ya SK Muzirimu Daawa.